webale kubanga okyagoberera omukutu guno gwennyini ogwa Red Zone TV ate atanaba kubanga osubscribe nga nyongera okujjukiza nti kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambako okujjukiza nti tutaddeyo ensonga yonna nobeera omu kwabo abanasooka okubanga omanya nti kati saawa yonna Red Zone TV etaddeyo wabaddewo embeera eyakasammeeme wali ku offices ez'akakiiko aka Uganda Human Rights Commission oba headquarters eza Uganda Human Rights Commission. Robert Kyagulanyi Ssentamu baali baamugana okubanga alinnyayo wetwogerera babadde bamuyise olunaku olwaleero ku nsonga z'abaana ab'ekibiina ekya NUP abaasibwa abatalina musango n'ebintu ebirala byonna ebigenda mu maaso ebifaanana bwe bityo. Kakati njagala kutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atuuse eyo n'afeesinga Mariam Wangadya ono nga ye chairperson ow'akakiiko aka Uganda Human Rights Commission. Era bw'atuuse ku office ezo oba ku kitebe ekya Uganda Human Rights Commission n'ategeeza Mariam Wangadya nti gwe toli mwesimbu bakozesa bukozesa era n'olwekyo omusango nze ngujjeeyo eno. Kati Mariam Wangadya neyeekangabiriza naye najja nga amugamba kati nange nkugobye va mu kakiiko tambula obeere ng'ovaawo wano bwe kibanga bwe kitebo kiri nange kati nviira sijja nange bisalayo. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina kyayogedde bw'amaze okubanga ava okukakiiko aka Uganda Human Rights Commission naye nga ye Mariam Wangadya babadde bamaze omutegeeza nti omusango ffe mu kkooti yo oba mu kakiikoko tumaze okubanga tugujjayo kuba tumaze okutegeera nti teweetegeerera tumaze okutegeera nti teweesalirawo. So kakati njagala kubanga nkuwa ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu gy'atambudde nayo wabula gwe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambako okubeera nga kujjukiza notamisinga nsonga yonna okuva wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kambikuwe nzije tubeere nga tweyongerayo. Yeah, so ladies and gentlemen, this morning we have withdrawn our complaint from the Uganda Human Rights Commission because it's clearly biased. It is lacking the independence and impartiality to handle this case. I filed this case on 17th December 2018. More than 5 years they've not been giving me a chance to a hearing, and when I was given chance to a hearing, she couldn't allow me express myself. She couldn't allow me make a personal statement. That shows that she's biased and she's not willing to defend human rights, but she is only working to entrench General Museveni and to do anything that will preserve General Museveni's rule, even if it means empowering and protecting gross human rights violations. So for that reason, we have withdrawn our complaint from this commission because this commission is clearly lacking the impartiality and lacking the independence. What is the message you want to Uganda? What is the case that you've withdrawn for? We filed a case on December 17th over the violation of my rights, my right to earn a living, cancelling more than 20 of my shows, but they went ahead to cancel even many more after we. The complaint has never been heard. They've never given us a hearing. We complained about the enforced disappearances, but Madam Wangadya herself came out and said that the people whose families, whose spouses were demanding for are non-existent. She said they are Chiwan, And today when I was making a personal statement, she blocked me, she stopped it, clearly showing that she's biased. So for that reason and many other reasons, we had no option but to withdraw our complaint from her office because she cannot be an independent, she cannot be an impartial arbiter in this matter. Olwaleero okwemulugunya kwaffe kwe twaleeta mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu emyaka egisukkamu 5 egiyise nga 17 ogw'Ekumi-2/2018 olwaleero okwemulugunya kwaffe tukujeeyo omusango gwaffe tukujeeyo mu kakiiko kano kuba akakiiko mukalabira ddala kalina kyekubira. Madamu Wangadya yanga yakulira akakiiko ako avuddeyo ebiseera bingi nnyo nga ayogera mu lwatu nga boola n'okunyomola n'okuduulira abantu abawambibwako abantu baabwe ate nga akakiiko k'eddembe ly'obuntu kekalina obbayamba. Avuddeyo ebiseera bingi ng'ayogera mukama we ng'alaga alina sayidi, naye ng'ovudde ne kwekyo amateeka gaffe article eragira
amakooti gonna n'obukiiko bonna obulina okumulungula obutakwatagana okuwa okuwuliza okwamangu ddala abatuuka obwenkanya eri abantu bonna balina okwemulugunya. Naye nze bukyanga ndeeta kwemulugunya kwange emyaka gigenda mu 6 gisukka mu 5 tebampa mukisa kweyogerako, ate lwe bampadde omukisa mulabye engeri gyeyisiza. So olw'ebyo n'ebirala bingi nnyo omusango gwaffe tuguggyeyo kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu si kakiiko ka ddembe ly'obuntu wabula kano akakiiko kennyini ate ke kakozesebwa okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Twagadde tubaanike eri ensi yonna emanye nti kakiiko keekwese bwekwesi mu kulwanirira ddembe ly'abuntu naye tekalwanirira ddembe ly'abuntu, kanyigiriza ddembe ly'abuntu kakakulemberwa omukyalo oyo Mariam Wangadya. Mwebale nnyo mwebale. Ensonga zonna ekiwandiiko ekirimu ensonga zino speak of another point. Yes. Kubanga tugambye nti omusango gwajja nga tumaze emyaka kumpi 6 gwaba 2018 nga teguwulirwa. Tugamba nti kooti ewulira ensonga z'eddembe ly'obuntu yandibadde ekolako sipiidi kusinga ne kooti za bulijjo, naye ate waliwo era ebinnya ebibaddewo ng'oggyeko n'okuyimiriza ebibugo. Abantu bakyabuze, abantu battiddwa, abantu bafulumizibwa, abantu bakwatibwa buli lunaku. Akakiiko kasirise oba kalinga akaibalina kyekubira, n'olwekyo client waffe abadde alowooza era nga naffe tukirowooza nti tayinza kufuna bwenkanya mu kakiiko kano ebbanga limaze n'ebbanga obubanga olwali okuwulira buwulizi emyaka 5 sinansala naye okuwulira buwulizi tulowooza nti okuba kuvoola ddembe ly'abuntu. Vic, you can give the English version and then you can give us there. Sure. Basically, you have heard from the horse's mouth. Our client has withdrawn the complaint that he filed with the Uganda Human Rights Commission more than 5 years ago on account, one, that the commission lacks impartiality and fairness to entertain this matter and deliver justice. Based on the track record of the chairperson of the commission and the comments that she has been making in public regarding violation of human rights. As such, our client lost confidence in the commission and he has withdrawn the complaint. Number 2 is that the complaint has taken more than 5 years for it to be fixed for the hearing. And like he has clearly mentioned, justice delayed is justice denied. As such, we did not see any point of going ahead in prosecuting with the complaint before a commission that clearly lacks fairness and the ability to deliver justice. And that is the right of the client, because they say probably the security will continue. The right is already violated. We shall continue using other channels. Yes. Other local channels. And it's not about the rights and the rights of other Uganda. Yes, today represent human rights. I'm sorry. Yes, Redsant TV kwoli webali kubanga kwoli ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala okutegeeza ekyo ekibaddewo ndowooza kirabye bulungi nnyo bw'obanga ne live eganye tubadde twagala kukikuwa live naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko eri abantu oluvannyuma lw'ebyo ebibaddewo naye nga ye Mariam Wangadya bamutegeezezza nti ffe omusango tumaze okubeera nga ate tuguggyayo mu kakiikoko. Akakiiko kano nga w'obiwulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu baamuyita oba yateekayo omusango gwe mu mwaka gwa 2018 ebiseera ebyo nga tani n'ekibiina ekya NUP tekinaba kubanga kikolebwa wabula babadde omusango bagufutyanka tebamukkiriza kubeera nga ajja kakiiko wabula ate oluzze omukyala n'amulaga embeera nti ayina ebiragiro gy'alina okubanga abijja. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asalawo nti kakati guno omusango siyinza guleka wano era nguggyeeyo bwe bityo bwe bitambudde. Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga avaayo era ensonga zigenda kubanga ziddamu okuwulirwa. Tujja kuba tukuwa byonna ebisingako kaawo gwe kasitooba ng'ogoberera omukutu ogwa Redzone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification kakuyambako okujjukiza nti kati Redzone TV bataddeyo n'obeera omu ku abo abasooka okumanya n'otamisinga nsonga yonna. Tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuweereza olunaku lwonna.